Mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kati olunaku olwaleero njagadde nsooke mbabuuze, nina video gye njagala okuteekayo nga video ya social media, naye njagadde mbabuuze mwe naddala mu abaana abawala abakyala. Njagadde nsooke nfune endowooza yammwe ku nsonga eyo eya social media. Nkimanyi nti abaana abawala mukwanibwako nnyo, ate nkimanyi nti muli nnyo ku social media mu abaana abawala. Kye njagala okumanya nti omuntu oyo eyakwanira ku social media muli mwenna. Ekirala kye njagala okumanya, kuliko eyakwanirako naye n'akunyaga. Njagala nsooke nfune ku ndowooza zammwe mmwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. N'oluvannyuma ngenda kuba nkola video ngiteekeyo. Temutya bye mugenda okungamba sigenda biteekayo. Ngenda kusigala nabyo. Njagala nsooke nfune ku ndowooza zammwe kwabo abasajja babakwanira ku social media babayisizza batya. Kye njagala okusooka okumanya, gwe yali akwaniddwako nga bakwanira ku social media, omusajja oyo akuyisizza atya? Okyali naye? Yakubba? Yakola ki? Kye njagala nsooke mmanye. Osobola okukomentinga kuno kunyini ku video, ngenda kuba mpitayita mu message ndabe, oba osobola okusindika message ku WhatsApp. Osobola okusindika message ku WhatsApp bulungi nnyo. WhatsApp eri 0777873401. Yeyo WhatsApp yange. Njagala nfune ku ndowooza zammwe ezo. Kugambye sigenda ziteekayo ku YouTube. Just njagala kuwulira buwulizi endowooza zammwe ku nsonga ya social media. Kye njagadde okusooka okumanya, nnungi okukwanirako oba mbi? Buzibu ki bw'ogisanzeemu? Sooka ombuulire.